Obutwa mu biyumba bwazzeemu naddala ku mmwe mwenna abagenda okuddayo ewaka. Abantu bano eno bazzeemu okutemula abakozi. Nze ntuulawo ne neebuuza abantu bano bafuniramu wa mu kutta abakozi ababakolera, era nembeerawo ne neebuuza kiki ddala ekinene ennyo omukozi kyasobola okukola boosi we ne kireetera boosi we okumutemula. Nze bulijjo mmanyi nti nno nga okwagala omusajja wa mukamaawo nga obubbi n'ebintuntu ebirala ebisingawo ebinene nnyo bye bisobola okuviirako omuntu okumutta. Ne neerabira nti nno bano abantu bayina ebbuba ddene nnyo, neweekubanga si musajja asobola okuttira ekintu ekirala, nga okumalako kontrakiti n'omulaga nti kugenda omulekewo nga ye akyakwetaaga, n'ekyo kibakwasa obusungu. Oyagala kugenda onviire ondeke ddaani okukakkana agezezaako okubagaininga naawe osigale ogaanye. Muli omutima ne gumugamba ono mutte omugyewo ojja funa omulala. Ate jjukira baganda baffe bangi incidenti eyo ey'okuddayo ewaka bagifiiriddemu nnyo. Kino nkibabbirako, bagifiiriddemu nnyo. Abantu baneeno batemu, ekyo nsiiba nkibagamba batemu, ate bantu babi nnyo. Abantu abatasiima, abantu abalina empisa embi, abantu ab'omutima omubi, abantu abatayagaliza, abantu abalina buli kika kyamuze mubi. Wano nembeerawo ne neebuuza baagala abaana baabwe okufaako obufi, era nga teri muwalabu ayagala muntu yenna mukwatira ku mwana yadde omusongamu yadde omugambako. Naye bo lwaki ife batuyisa bwe bate? Lwaki ffe baagala okututta ne batukola buli kimu? Bo balowooza nti ffe tetulina bazadde batwagala nga bwe baagala baana baabwe. Ekintu ekyo nsiiba nkyebuuza mu bulamu, ansa ekyannemye okufuna, wabula nga ngenda baleetera bankuba kyeyo bannaffe abalina ensonga gye boogera era nga balabula mmwe mwenna abali okumpi okuddayo. Mwegendereze obutwa naki kye mulina okukola. Wano wennyini nabagamba nze mbeera ntuuse. Woba subscribe nze kijja kuyambako subscribe nga kwata ne ku notification bell. Buli video na jentekayo ebeere nga ekutuukako. Videos nsobola okuyamba. Wano wenkusabira woba omaze okugiraba commenti nga tumanye ki kyolowooza ku butambi buneeno bwenkoze. Katugendeko mu butambi bw'abannaffe nga boogera ku nsonga z'obutwa. Naawe oziwulirize ofunemu ekyokuyiga ate era n'okwegendereza weegendereze. Katugendeko mu butambi. Tugenda kwogera ku butwa. Ffenna tukimanyi nti abantu betukolera be bakafulu mu kugaba obutwa, era bwe tutunuulira ku baganda baffe abazenga battibwa oba bafiira eno, abasinga bonna ennamba esinga efudde butwa. Tolinda kulya butwa lwa nsonga osobola okubwetangira obutakukosa nnyo kiri awo. Ogenda kukola otya? Waliwo ensigo bakama baffe ze batera okulya mu biseera byabwe eby'eddembe, oba abagenyi nga bazze oba nga bali mu kunywa kaawa nga bo abantu. Ensigo ezo babeera nga bazisiikako era nga zitera okubeeramu n'ebiryo n'ensigo endala. Ensigo ezo nnungi nnyo, tandika okuzirya nga woonywerako ekikopo ky'amata. Anti ensigo ezo zigenda kuyambako okuba ekyenda, buli kikyafu kyonna kibeere nga kifuluma. Ate era tekikomye ku ekyo, waliwo obusigo obulala obuddugavu bwe bayita bukammuuna. Kammuuna oyo osobola okumumira yadde nga tolina kyobadde n'omumira, agenda kuyambako eri ggwe alina olubuto olwekwata. Teekako n'okwoza ebyenda. Baganda bange nina amawulire ag'ennaku, naye nja kusaba video eno gire paka lwogimalayo naddala gwe house manager. Muganda waffe yavudde ku kyeyo ennaku 3 n'afa. Of course yadde alina obutwa mubiri. Yensonga lwaki nazze wano okubabuulira amadagala ago gonna ge nazze mbabuulira. Twetangire. Bano abantu tebatwagala ate tebalituwagala. Bannaye tulekerawo n'obagamba nti tetudda. Babeera batwetaaga, kuwe tutali tebabeerawo. Batwetaaga kuba tebagala kitwatulira. Please, amadagala nabawadde mangi, gwanywa amata. Kasola ntasobulayo emyezi 4. Tandika okunywa amata mabisi daily. Niwaba abukuwadde. Ate tetulina ngeri kye tugenda bwewalamu. Omuntu nga wakuwa butwa, abukuwa mu buli ango. So kati ffe kitukakatako okwetangira. Tusaabulule. Dira omucungwa, gukube gwonna n'ekikuta kyakwo mu blender. Nteeraamu omunnyo. Gwe binywe ng'okimanyi onywa ddagala tonywa kuwoomerwa. Osaabulula obutwa buli.
This is part twayazangoberera mukwano ogenda kulabira ku kiggwe ayalidde obutwa obugenda okumala emyezi 3 4 2 5 6 ogenda kulabira ku ki ogenda tandika okutuyanirira entuyanirira etali ya bulijjo ogenda tandika okusanyalirira omubiri ogenda tandika okoowa enkowe etali ya bulijjo gwogambe nkoyerwa kuba contract eweddeko n'engeri obutwa bukusensera tugenda kwevumula tutya gwabulayo emyezi 4 3 okudde waka tandika okunywa nnyo amata amabisi eryo ddagala lisooka eddagala lyokubiri funa amanda chako ontabuliremu lemon juice ontabuliremu akannyo katono obinywe eddagala eryokusatu njagala onfunire omucungwa guguletinge gwonna n'ekikuta kyako onteremu omunnyo nabyo obeerenga obinywa amadagala mbawadde mangi nekozesaako limu eriba likwanguyidde si byonna erisembayo njagala nzirire ebijiko bya sukaali nga 8 n'ekijiko ky'omunnyo kimu nabyo obeerenga obinywa bigenda kujja obutwa mu mubiri. Thank you so much. House manager mukwano omuza by'okulosa okuwulirize ku eno video naddala gwabulayo emyezi 3 kwena okudde waka eno video egenda kuyamba nnyo bana abantu okimanyi nti nno tuba tubulayo ebbanga ne tugana okwongerayo contract batuwa obutwa bwa mirundi 2 mukwano waliwo obuttirawo waliwo obumala emyezi nga 3 mu mubiri kati tugenda kulaba bubonero ki bwe tulabirako nti olina obutwa mu mubiri oba olidde obutwa tutandike ne buno obuttirawo immediately nga wakamala okulya ekyokulya akabonero akasooka ogenda kuwulira olubuto nga lukuluma munuma gye tutakulumangako in fact the extent owulire ngo oyagala kusesema ako okubiri omutwe gugenda kuluma kamunguluza kwate from nowhere akabonero kakubiri akokusatu ogenda kumenyeka ennyingo wenna obikaminge weak kabonero kakusatu kakati tugenda kubuvumula tutya tugenda bisanga mpaati ey'okubiri naye nga njagala tubeere beegendereza nnyo tetwatulya bantu tetugenda ku ndowooza obutambi obwo obuwuliriza bulungi nnyo obukwatagana ku butwa eri gwe wenna agenda okuŋŋamba adita manya ntya nti ndidde obutwa manya nti mpadde obutwa omuntu alidde obutwa tabula w'omala okulya obutwa ogenda kuwulira kamunguluze ogenda tandika okusesema olubuto lugenda kuluma ogenda funa embiro ogenda kulwala omutwe ogenda kutuuyanirira oyinza n'okuzimba awo nno ng'omanya olidde obutwa ekyokukola ogenda kukola ki abantu bagamba nnyo nti nno amata gasobola okuziyiza ku butwa obutatambula nnyo mubiri gwo kwata amata oganywe wewabanga waliwo chako gano amanda gennyini amanda erimwe abasobola okufuna amanda go gakwate gateeke mu blender gakube mu juice beera ng'oganywa ganywe emirundi 3 olunaku gasobole okubanga gakuyambako okuba mu lubuto otera obeere nga osesema oba oddukane kijja kuyambako ku butwa ate nga waneeno sigenda kwerabira muganda waffe eyakwatibwa mu kiyumba mukama we omusajja yamukwata okukakana nga amufunisizza olubuto muganda waffe ono yakuba omulanga ng'asaba agency ebeere nga emuyamba nti bannanga omusajja wakantawanya omusajja ntawanya ne batafaayo muganda waffe ono okukakana olubuto alufunye bamutise bamukomezaawo e Uganda n'olubuto lwe wetwogerera wanino olubuto lukulu era kati beetaaga buyambi n'akatambi ako ngenda kubanga enkabateerawo kwa muganda waffe oyo eyafunira olubuto eno mubeere nga mukawuliriza bulungi ate era okayifunemu ekyokuyiga so no yekka gwe baali bafunisiza olubuto era oba eyafuna olubuto bangi nnyo bazze babakwata mu biyumba eno ne babafunisa embuto abantu bano eno bakwatira ddala abakazi era nga gwe musango ogukyasinze obunene mu nsi z'eno era nga buli nsi ekimanyi nti abasajja abeeno mu nsi z'eno ez'obuwalabu bakwata nnyo abakozi katugendeko mu katambi ate era tukalabe tumale tukomewo. Yes, mukama yebazibe ba mikwano muli mutya anaye Kadama wono mumuwe ku magezi yava e Saudi nga bwe mulaba n'olubuto Omuwalabu yamuwa olubuto mukomenti ngaawo mumuwe ku magezi akole ki anaye alinayo 5,000 tuyambe Kadama munnaffe nga bwe mulaba bwali bamutikka bamuyamba ne bakola ki ne bamulekera obulamu naye embeera yeyo gyalimu abuuzeeko daakika 2 enti kavaayo gye balekubannya bane basebo ena nkaba Saudi Arabia nakama Arabia yama nampa olubuto
sirina buyambi emyezi zimpweddeko. Tuli eno Bugiri Eno Bugiri district eno enamusanze Kadama nga tuvudde ku bantu beeno okutta abakozi okutukolako ebyambiyone nga tuli kumpi kudda waka wabula ate olina n'okwegendereza ewaka gy'oboze ngamba mu b'eŋŋanda baffe ng'otuusizza ekiseera eky'okuddayo nabo beegendereze. Ennaku zino ebintu mu ggwanga lyaffe Uganda byafuuse bizibu. Abantu battira ddala abantu bannaabwe. Owooluganda asobola okukutta ng'abadde akitegeera enti nno obadde ng'omuyambako oba obadde ng'okola nga bw'osindika ssente babeeko bye bakkolera. Munnange omuntu oyo atuuka esaana alowooza nti ebintu by'omutuma okukola bimuyamba bibye era atuuka n'abibanyira nti bibye. Kati w'okomawo omuli n'alowooza bigenda kubanga bimuvaako and of course ng'atandika okudiiringa ogenda kuvaawo otya. Kati nno wanene wembaleetedde akatambi k'omwami omu ng'awooninga mmwe mwena bankuba kyeyo abagenda okuddayo ewaka n'abagamba bw'oba otuuse mu ggwanga Uganda weegendereze bw'oba otuuse mu ggwanga Uganda weegendereze nnyo olw'ensonga zino zagenda tuwamanga. Katugendeko katambi kaneeno tuulize ensonga zaali mu tuwa ate era tubeere nga tufundikira vidiyo. Nga tonnaba kudda Uganda kola bino wammanga. Bw'ava ku kyeyo oba ova Dubai oba ovaawa kola bino wammanga. Bw'oba ova Saudi Arabia sente zo zikyuse zizze mu ddoola. Ekyokubiri bw'oba ova Dubai sente zo zikyuse zizze mu ddoola. Bw'omala okuzizza mu ddoola gulayo ekipale kyo oba kye twaliise kino sente zo ziteeke mu kinu z'ogenda okukozesa okukutuusa ewammwe zokka z'oba osobola okuteeka mu kasawo ko z'otambula nazo. Ekyo kimu. Ekyokubiri bw'obanga ekyo tokisobodde sente zo zisindike ku mobile money ku ssimu yo zibeereko. Byebyo ebintu bibiri. Simbula tuuka ku kisaawe Entebbe kakati wano weewali either determination eraga nti wagenda kukola sente zo zikuyambe oba ozittiraawo wennyini. Bw'otuuka ku kisaawe Entebbe oba oyagadde kugula simu kaadi oba oyagadde kugula ki gigule naye tokola ensobi eno wammanga. Nkiddamu bw'oba oyagadde kugula layini ya simu gigule naye tokola ensobi eno wammanga. Tokyusiza ssente zo awo. Bw'onaaba oyagala kukyusa ssente zikyusize ng'omaze kutuuka oba mu banka yo oba ku forex bureaus ng'omaze tuuka waka n'omala okwerowooza. Ekyokubiri ku nsobi z'oba tokolera ku kisaawe awo tolinnya mmotoka ya muntu gw'otamanyi. Tolinnya mmotoka ya muntu gw'otaateeseteese naye lugendo kukujja ku kisaawe kukutwala waka. Oba munfuna bulungi bwe njogera bwe ntyo. Abantu batuuka mu kkubo ne beefuula. Ne bweba takisi ya kisaawe togirinnya. Amagezi gange ge galiwa. Kuno ku media kuliko abavubuka era kuliko bavubuka bannaffe abawala n'abalenzi bakola airport pick-up. Balina amannya ku media kuno. Sooka ofune obujulizi kubanga kikulu. Ne bw'oba ofunye obuzibu n'omuntu oyo olina obujulizi. Genda ku bantu abo ngenda kuwayo amannya nga 3. I'm not promoting them but I'm trying to show you how you can secure your interests. Waliwo omuwala so yava Saudi eyo n'ajja Dubai wano wamala okuva Dubai n'adda e Kampala bamuyita Asha Kama. Omuwala oyo osobola omutuukirira n'oyogera naye n'akubuulira bbeeyi ki gy'asobola okuggira ku kisaawe paka wammwe. Omuwala omulala gwe mmanyi bamuyita Kama oba Kama UG naye asobola okugjawo. Abantu bano mbogerako lwa nsonga ndabye ku services zaabwe ku social media kuno nga batwala abaana ne babatuusa bulungi ne batafuna buzibu bwonna. Kitegeeza oyo afokasinze agenda kufokasinga kukuwa service nnungi, quality service, asobola okufuna omuntu omulala kati awo gwe omufuniramu. Sente zo ne zitafuna buzibu naawe kennyini ng'omuntu n'otafuna buzibu. Waliwo omuvubuka omulala omulenzi omuto bamuyita Moses airport pick-up. Y'omu ku bavubuka abaludde mu kintu kino nga bakola awo. Funa abantu nga bano nkwaddeyo example 3 waliyo n'abalala naye sibamanyi.
funa abantu ng'omu ku bano yogera naye mu kabokisi okitegeera akubuulira essente mmeka zagenda okujjira ku kisaawe ng'okyali eyo gy'ogenda okuva oba si kyekyo ng'otofunye bano funa omuntu owuwo asobola okukima naye tolinnya mmotoka ya buli muntu gw'osanze ku kisaawe oli ne bw'aba akugambye nti mu mmotoka mbulamu omuntu omu togirinnya bagenda kukuba bagenda kubba oba si kyekyo bayinza n'okutuusaako ekizibu so muganda wange nga tonnava ku kyeyo kola ebintu ebyo wammanga byenkugambye osobole okwetaasa oba osobole okutaasa ebintu byo properties zo ne ssente zo ekisembayo bw'omala okusekiwalinga obujulizi obwo butereke mu ssimu yo oba baako bw'obuulira mukwano gw'ennyo mugambe nakwagala ne gundi yagenda okumpikinga okunjija ku kisaawe okuntwala ewaka omuntu omu amala bwe sirika ekyokubiri ovudde ku kisaawe otuuse ewaka bw'omala okutuuka ewaka tolaga nnyo bantu bakukyalo nti wakomyewo yadde baneiba sokobereko mu njuyo ekyokubiri wano wemutira ssente zammwe olutuuka enkeera okeera ku makya kuyingira kibuga kukola shopping soka otuuleko ewaka owummulemu muganda wange kubanga bwona agenda ku shopping enkeera nga tomaze kutuula kumanya ssente z'ogenda okuspendinga osobola zizzaawo otya embeera ekampala abantu ebanyiga etya ojja kuba tomanyi ssente zo zizitowaki gojjoma olina expenditure neyeewabweru tomanyi Uganda kitambula kitya ssente bw'ozisipendinga leero ozizzaawo mu nnaku mmeka ojja kugenda okugula ekiteeteeyi kimu ofundikire ng'oguze 5 okitegedde mumanyi n'okubeera eyo mu maduuka gye mugula ebintu ebyo byoba mugenze mu shopping n'otandika okwogeramu awo oluwalabu ekyo kireetera omuntu oli akuguza okufuna enkizo mu bargaining power n'akuseera kubanga akimanyi olinamu era ojja ggula yagenza okugula ekiteeteeyi ekimu n'akulaga ebiteeteeyi 6 byonna n'olaba nga obyagala n'olaba nga bw'okolera mu vidiyo ya TikTok ejja kgenda viral so baganda bange mwebereremu akasembayo nga nnyongera okukakkaatiriza togeza n'okyusa pulaani yo oba pulogulamu yo gy'obadde ovudde nayo ku kyeyo eya bizinensi olw'omuntu bantu bangi bagenda kubalira bizinensi 1 2 3 4 nga bakulaga nti zezisinga era zezikola naye nga bo tebaziteekamu ssente Video ya leero bwetyo bwegenze kansuubire nti nno gwe nga nkuba kyeyo oyizemu mu butambi obwo bwonna bwenkuteereddewo bw'oba tolina kyoyizeemu and of course munange nze ekyokukolera sikiina nze omulimu ogwange nga adita gwekera ku makya nentekawo obutambi buno ayagala abuyigemu atayagala abuleke kyovulaba tubasaba komenti nga tumanye endowooza yo ku butambi buno oba oyina ekyokuwabula oba oyina ekyokwongerako oba oyina ekyokusomesa byonna mubikole nga weeyambisa comment section wabula ate era gwe eyasubwa okusubscribinga luli chance ekyaliwo subscribinga kwata ku notification bell buli video na gye tuteekayo ebeere nga ekutuukako bulungi nnyo nsanga ku social media handles zange zonna endala eziriwo era obeere nga ofollowinga tojja kwejjusa kubanga nteekayo content akuyamba nga gwe nkuba kyeyo teekako nange okunyamba mujje tukole community eyaffe wetusobola okuyisiza eddoboozi lyaffe ife nga bankuba kyeyo mbagala nnyo mwebale kulaba videos zange mukama abankuumi